Mulina mwebaza tonafuna tolina tolina sidina ate nkulimbe singa mbadde nina omusajja nandibadde ndiko empeta oba nga ndi mumaka ge naye sirina tobuzaabuza simulina olina mukwano gwange mulina mukwano gwo twagala afuuke ekintu kiro waweze kubanga munnange mukwano gwange afuuke bwe mukwano gwange fuuka ebyaddala ajja fuuka twagala akaseera kali okujjako akantu akaseera kano kati owulira otya akitegere Kumukutu kwetuli Tronaz Media mwebale okugwekumirako twebaza nnyo mwenna abasubscribinga musubscribinga mwongera okusharinga comments kyakabi mwebale nnyo mwebale eddala wadde weewaawo oluusi comment section esukkamu naye nga tugenderaawo mpola mpola mwongera okusubscribinga kintu mukiwanike tutambule bulungi Kumukutu kwetuli Tronaz amanya Kumukutu Tronaz Media tuline barrister proud barrister Kabuladda kwali daira nayaze mu biwobe mu nsi y'omukwano tubadde tusuubira wanatuukira wano ng'ateye atusiza naye atugambye abaana bakaabya abaana bakambwe nimwe baana naye mutuleetedde obuzibu tuvanganyiza buli avaayo omukyala tewokyali yagera kalungi ku musajja Chichi chokanga buli lunaku chachi mubeeramu abafuluma muzikiti mulema abafuluma buli lunaku sibitege abafumbirwa anti abayingira obufumbo batona abafuluma bangi kyogamba bakola omulyango gw'emilyango n'emanju bayingirire n'obafulumira eri abafuluma bangi kwetuli buzaako omulabi wa Tronaz Media abalabi ba Tronaz Media bannayimba mbakyaye yenze proud barrister wamwe barrister Vivian oba wensonga lwaki wabakyawa ensonga lwaki nabakyawa banzi bakawunti mampulira bulungi munna era namugamba mpulira bulungi naye ng'owulire emmeme teriyo omanya emikolo gitiisa mikolo gitiisa naye mukama amala n'oguyitamu naye kaseera twagala otugambe ebiri opposite ebiri opposite mujja bifuna omusajja mulaba omusajja muleke omusajja muleke abadde kyafa kinensi tugenda mu nsi y'omukwano ebiwobe mu nsi y'omukwano mwetugenda naye gwe otunuulira waliwo obuyimba buno bwotera okuyimba ntera okuyimba buyimba ki kaliwa obuyimba bwa kafeero kayimba bwotera okuyimba nga omuntu mikolo olaga nti kati obuntu obwo obuyimba obwo bisirikirwa waliwo obuyimba obwo kagamba ate kati twagala odde eno mwagala nziriwa nve mu kafeero beereramu ddala naye nga kiri kugwe kyoyimba tukigamba balala sikategedde kati gwe Buladino naabeera omuyimbira Buladina bambi akayimba ako jakateekamu nnyo amaanyi ngoberere n'ebiteekeddwa obbeera tondeetera nsonga kunoonya maama mugambe maama tuli kuki mama wange naye ambuulirira bonna bambuulirira bambi ate bambi mama wange bambi aŋŋamba Vivian funa omusajja ate bambi ne mugamba mugamba nina mukwano gwange simu mugamba gumiikiriza ajja balina otugumiikiriza
Abaana bayaaye. Linda kumera ku buyembe. Kamereko obuyembe. Oyagala bulabenga. Kamereko obuyembe katandika okunkungula. Naye sigenda kutomera. Otomera n'okoowa bambi. Ebiwoobe munsi y'omukwano. Iye. Ebiwoobe munsi y'omukwano. Abantu bakaaba. Naye bakaabya kajanja. Bakaabya buli lwa mukaaga emikolo miyitirivu. Buli lwa mukaaga ejembaga miyitirivu, okwanjula miyitirivu, olwokutaano sande obugombo buwulira ku kubo okwo kwi. Bufiira abagole. Na buli mwezi abafuluma bangi. Ababufuluma. Olaba omukwano si kintu kyangu. Mwe mukikalubiriza. Fenna abakazi n'abasajja. Ate n'ekirala okwetegereza kintu kikulu nnyo. Okwetegereza mu mukwano. Tukyatomera nnyo bwe tuba nga tukyali mu mbeera ey'okubukabuka ne desperate eno. Nobeera desperate kati ffe batutadde ku pressure, mwami Tonaza ntadde ku pressure ndeeta omusajja. Ate awo katandika butandisi. Naye newe munateeka ku pressure. Sijja kutambulira ku pressure yammwe. Nenda tambulira ku pesi yange. Kubanze byempiseemu mbimanyi n'omukwano. Okitegeera wamba? Okutomera bane tutomedde nnyo. Nnyo. Kyenja kukola. Nalaba ka pressure tekakola. Gamba ndeetera mukwano gwo. Mukwano gwange waali omulabi akubi. Ng'amuyita. Nja kubategekera. Pozo soma dini. Nze ndi mukyala mukatoliki. Afaza nina nkumu. Nja kubayita wano. Bangatire wano. Bigenda kuba byampaka. Mutukoye ku lujja. Gambe ono mukwano gwo ntiye. Ono mwagala mukwano gwo ntiye kati mugenda fuuka ekirala olwaleero. Father Kibisembera. Bano bakkiriziganya bayagala. Nedda siggo ngamba Father Kiba ababuuze. Ono mwagala nti mwagala. Ono mwagala nti mwagala. Omukumbanga ekiseera kyonna nti ye. Kati wagamba nti tanjagala. Awo nga mugamba noonye ekkubo eryakolese toddamu kuyimirira toyimirira mu kkubo togeza nawe oyimirira wantu wonna. Naye olaba nze nkugambe. Olaba abaana bano bambi temukaka bantu kufumbirwa. Tetubakaka. Mubaleke batwale obudde bwabwe n'abatannaba kuzaala. Waliwo aboogerera abaana babandi mbu baadiba. Baani ababyogera? Ababyogera kati nze njagala gamba abantu olaba ku byalo gye tuva. Tekino tekiri ku nze nzekka ne ku balala. Abaana balina ebigambo bo babijjawa. Baleka bafuna. Balina kumaka producing. Nga tonnaba kuzaala mwana ku nsi kuno toyogerera mwana wa muntu. Okitegeera. Kuba naawe kennyini bane obulamu buno kati bwakyuse bwakyukidde ddala. Nze nina story kankugambe. Mukwano gwa muzeeyi wange yafiiriddwa omwana. Omwana yafiiriddwa omwana omukulu mulenzi. Akoze amaka ge alina omukyala baguza akamotoka kali abadde batandise okwekulaakulanya. Naye bino ebyobusungu bino bayombye bakoze eki omukazi n'akwata n'afumita omwana ekiso mu bulago. Bamuddusa mu ddwaliro oba yamalawo ennaku 2 oba 3 n'ava. Bamuziise. Kitalo nnyo. Mama ali ku kyayina. Mama of course bamukutte ate nga badde alina omwana omuwere. Okitegeera ebintu bino byetaaga okwetegereza. Tuwasa mu mawanga. Ate amawanga geetabise. Buli ggwanga lirina ebyalyo. Abaganda balina engeri gye bakwatamu ebintu byabwe. Abakiga, Abanyankole, Abakyoli, Abaki. Kati ogenda kwata otomere by'otategeera. Byetaaga n'okola ki? N'obyegendereza bino ebintu ng'obigendamu. Wena tomera omusezi, muzaale akasezi kammwe. Naye kuva ku 18 mpaka leero nga weetegereza. Gwe tolabangako nti kano kasezi muyinza okuzaala akasezi kammwe. Ate kati nno olaba. Ofundako nno n'omusezi. Ne muzaala akasezi kammwe. Naye omusajja akuba. Nze olaba si wa mukazi yenna magezi ga kunoba. Oba mulina okwegumiikiriza. Mubeerewo. Okuggyako ekiba nga kirimu violence.
ng'omukazi akuba omusajja omusajja akuba omukazi munobe mwete mu bulungi nga temunaba kwetta okitegeera naye bino nti omusajja ayenze biki mugumiikiriza ebyo biggwawo barista nga teweekubidde mu kaseera kano n'ensingeri gy'olaba bw'etambula kitonde ki ekisinga kunyigiriza kinnaakyo ekitonde ekikazi n'ekitonde ekisajja kitonde ki ekisinga kunyigiriza kinnaakyo nga toweekubidde njagala osalemu oyogere mu butuufu bwakyo ekibuuzo nga kyamaanyi kitonde ekibuuzo ekyo kya wiiki bambi naawe wali eyo osobola okituddamu tubuulire kitonde ki omwami n'omukyala girlfriend ne boyfriend gwe mukulowoozako oba mukulabako kitonde ki ekisinga okunyigiriza kinnaakyo wetuddako mu buliwo kati ekitonde ekinyigiriza bakazi kinyigiriza abasajja sijja kukwata mu ngalo ekitonde ekisajja kinyigirizibwa bannange omanyi wenkugambira lwaki yes wenkugambira ekyo kuba nsose kirowoozaamuko nnyo n'endaba nenkuba obulayini yes abasajja ffe abakazi kye tusinga okomplainingako abasajja kye bakola bwenzi okitegedde bwenzi musajja obakuba something naye abasajja bambi bayiirawo nnyo abakazi emibiri ng'akwagadde yes akuyiirawo omubiri n'akwata n'ajja wammwe n'akyala n'ayanjula n'akola biki naye kati gwe omukazi olw'okuba nga gwe obadde okyayinayo omulala gw'oyagala bambi ate n'osigala nga omutulugunya wano olw'okuba olina kyobala ate nga bambi n'omulumya omusajja ekirala abasajja bano omusajja akolera bizinensi n'akujja eri mu katanga gye bakuzaala n'akukolera bizinensi n'ogituulamu n'okola ki kale abakazi banyigiriza abasajja enkya n'olaba nga n'akatebe tokyakajyamu kwati waafuna n'atandika disrespectinga musajja we ate nga ye yamujja eri mu bwavu okitegeera ekirala ng'ozzeeko mu bafumbo kati nga abafumbiddwa abakazi abakyala abafumbiddwa abasajja omanyi abakazi abo bakuba bamanyi n'okuba ku basajja abo bakuwa juice ekirala sibagumiikiriza abakazi obugumiikiriza butono kati mbuta bana bugumiikiriza banyigiriza abasajja bambi mu ngeri emu oba endala musajja najja nga ali bakita batya si desperate ng'ali down yes ng'ali so stressed bambi ng'ali down ate nga nsuubira amaka gonna gaba geetaaga peace avudde eri mubimusumbuwa yeetaaga wano mirembe kubuusabuusa ku baana biki kale nga asangawo ssanyu naye naakusanga ng'otuggubadde naakusanga ki kale ennaku kati ekiriwo kyekyo kyennyini nange sijja kwekubira sayidi naye nga oba munanvuma mu comment section munvume nange nvuma abakyala baleme kulowooza kino kyogambye nti abasajja kibasinga obanenyako kyobanenyako oba gwenga gwe nti bwenzi abasajja munnaaye ku mbeera ya ikonomi tebakyali benzi naye olw'okuba embeera eyo nti amanyi bw'atuuka waka atuuka n'akirowooza n'agamba nti bw'otuuka waka ogenda kusooka bakubogolere kuvuma biki kati omukasajja n'agamba naye waka kantwalengayo tulo najja mu gadeni nga wano n'atuula mukanya kulaba omuntu tavaawo n'adda ku ssimu bwe ziba ziwera 2.5 n'agamba kati bwe zinaawerera 3.5 nja kuba ntuuse waka kubuuza ku baana oba beebase nange nga neebika bukya misinde naye si bwenzi era abakyala abali eyo mubeere bagumu nti abasajja bammwe obwenzi baabuvaako dda newayenda naye mmwe bennyini bwe weetereza omumwa oguggyeko olabenga nze mama wange aŋŋamba nnyo ekintu omusajja tebamuddamu okitegeera bw'oba ng'onyiiza ennyo ng'owulira onyiiza osusse
sirika kakana tuula genda eri omuviire. Like you have to respect your man. Kuba oba oyina omweguya okitegedde une woba okola oyo musajja oyina omweguya babiwulira oyina okweguya omusajja wo woba kati kankugambe mwagenda okwefuna mwenna nga musazeewo nti kati mugenda fumbiriganwa kuba muyina okwetegeera kiba kiswaza nnyo omwana ow'obuwala okwata ng'ofumbiddwa oli mmaka ate n'omala n'onoba nze mikwano gyange gifuna challenges mu bufumbo naye sirina mukwano wange nali ngambyeko nti kwata otambula ogende kuba sirabye mama wange ng'akikolako mama wange tanobyeko naye golooza bo tebafuna ups and downs tekisoboka tewali museetwe okitegeera naye mbagamba ogira ogumiikiriza wabanga takkuba wabanga alabirira abaana okitegeera at least alina kyabawa ne waba tabalabirira ne waba tabalabirira faayo gwe ng'omukazi abaana babo bakuze oyo omusajja asobola okudda ne waba akyuse mudda mu maka gamu abakyala banaayi amaka gabaga abantu bameka babiri naye omuntu akulabiridde mwaka mulamba naye mu mwaka ogwo leero nakugamba olwaleero munnange embeera yeekuttemu gye nkolera eyo n'ogaana okuweereza omwana school fees mitwalo 2 bannange abakyala mweddeko naye nga olina kyoyogedde n'ogamba waliwo abavuma bannaabwe mbubaaddiba naye olowooza bo bali bulungi ababyogera nabo tebali bulungi olaba ekintu kino kankugambe nga tonnaba kuzaala mwana muteeka mu nsi muno toyogerera mwana wa mulala okitegeera bannanga abaana ab'obuwala bayita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi n'abaana ab'obulenzi bayita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ne waaba nga awezezza emyaka 4 nga mwana wa bulenzi tanafuna mukazi mumuleke bannaye muleke abantu teri yatutuma bufumbo wano ng'oli mukambwe ani yatutuma obufumbo babagamba muzaale mwale si kufumbirwa kyotegeeza kiki waliwo yabatuma empeta n'ogimanyi olaba eyo gy'oyambadde eyo mwami tonazeeyo ogirabye okiraba ekintu ekyo empeta esiba ne waba oyagala okudduka tolina woddukira ogwo gulinga mukago gwa musaayi koggwe mulina kigendamu nga mukyetegekedde sitya bufumbo nze shiya mama wange afumbye emyaka 37 oba kati nze nti obufumbo sisobola butya era essaawa zino I am very ready to settle down otya komera sitya komera ate kati obufumbo si komeramu abaagala oddifuula ekkomera omukazi waaba akola okujjako bano abasajja batayagala ensaga ya mukazi wange akole biki bajja mukwana wona yavuwala wano atolwaniko kugamba omukazi tafaayo biki okitegeera omukazi alina okukola twabavaako mwatuvaako n'obwabeera nga oyimiridde wano ng'ali mabega w'omuti gwoli bamukwana balina okukwanibwa ombona alina wendi ng'abantu batudde ku mmeeza nga bwe tutudde wano nga waliwo omulala wali nga waliwo n'omulala wali kati ono nga mukwano gwono kati oli mukwano gwono ingezeni nga waliwo n'omulala wano pakali ka brother kabano naye oli yavaawo nga oredde nga amaze kufuna enamba yono yagifuna ati zino emeeza wansi eno ziraba ebigere bibeera biyitingana n'alinnya ku munne n'amutunuulira ono agenda kusituka agenda mu washrooms nga noono naye asituka ate temulekewo bintu byereere nga tewuli muntu kugamba abakazi twabavaako temutuvaako bambi temutuvaako ate naffe tugamba twabavaako naye ate tetulina mutulekere baani mwatuviirako bwereere mutulekere baani yammwe tubalekere baani tulina okweyagala mmwe mu biveeki wangi nkutidde tujja kweyagala ate kati bigenda bba byampaka temmeekwatira
Megwe Mamitronas nkugambeko ekintu. Olaba abakazi mu bufumbo bakwanibwa. Naye kiva ku mukazi olaba kiri kye nkugambye ng'oli content ne kyolina. Omusajja however much akwanye ng'olina omusajja wo. Beera mu mativu n'ekyo, beera mu mativu n'ekisajja kyo oba kifaanana kityo kyo walonda. Engombe y'abaana bawala ennaku zino togiwulira. Nteerya ki? Eri ki? Mbu omusajja atalina ssente ayina engeri gy'afaananamu akantu simanyi kakima simanyi wekoleezizo omanyi omukazi atalina ssente waafaanana kiŋŋambe afaanana oba nga kiki n'omukazi atalina ssente afaanana bubi omukazi atalina ssente afaanana nammwe mukoleeza mmwe muve ku ssente z'abasajja omusajja wabanga akuyambye n'abaako nekyakuwa beera mu mativu n'ekyo waba takuwadde olulunkana biki gwe tolina mikono Mbabana bagambe ennaku zino omusajja no bwabeera mubi nga alina ssente alungi wogenda mulaba nga alinga kirenzi kitonga yenna ng'olaba nga naye muno bwabeera muto nga talina ssente okiraba nga kyonna kikaddiye n'ogamba kino kikyabaaki ssente bakola nkole gwe nawe olina amagulu go olina engalo toli mulema genda okole ssente togenda tandika kutunulira musajja nga sebo nga gundi nga sebo bankayo ze Mamitronas kankubuulireko omanyi kale tuli mu nsi ya biwobe mu nsi y'omukwano kankunyumizeeko akagero kano kalinza nze nadetingako omusajja eno story sitala gye nyumya naye kanjiteekayo kuba kati byaggwa dda naye gwe noba bwebiri omusajja oli nayagala omusajja oli n'owulira ng'omwagala maama nze kati olaba natandika ebintu by'okwagala nga ndi awo mu kampasi awo sekendi awo be natandika awo okuvaamu obwaffala naye omusajja oli namwagala si kampasa munno si kampasa ava bweru nga bulijjo bitera okubeera ate nga bambi anjagala ng'alina keya abafere mulina laavu Mamitronas omufere alina laavu maama oli omusajja akumetta laavu naawe n'owulira neweerabira nti oli muntu oyinza olowooza oli malayika tewayita ku geeti lumu n'entambula ekyuka kutidde oyinza ofuna omubiri awo gw'otategeera abantu bali balina laavu omusajja oli yammetta laavu ne keya anti abakazi ate babbaire ebintu byetufa omanyi nze siri muntu nnyo musabi sisabiriza njagala nnyo okwekolera ssente zange kuba lwaki nze nti okudisappointi nga nyinza okusaba n'oŋŋamba tolina nenkutunulira nga ffala kati awo kisingako kuba mba sikusaba lwe mba nkusabye mba neetaaga naye omusajja oyo ekintu kye yanyambako omusajja oyo yali musajja mulungi nno ate singa nno teyaliimu bintu bya kisiru bya kiyaayi oyo omusajja oyo nali nja mufumbirwa nali neewaddeyo ate emirimu gye nali sigifuddeeko kuba yali musajja mufere kwegamba buli kimu wafera n'ebira ne laavu n'agifereramu kati laavu kitegedde naye teyali musajja mubi sijja mwogerera nnyo bubi kuba alina be yali annyambyeko eno kosi gye neeyagaliramu eya kofi omusajja yaginsomesa yasasula ekitundu mama wange n'amalayo ekitundu naye nga mama yakitegeera nti waliwo asasudde ekitundu yakimanya naye yali amumanyi okitegeera kale omusajja oyo teyali muntu mubi naye buno omanyi buno obuyitamu bw'otasobola kugumiikiriza kati nze kankunyumiza eno story omusajja oyo twali tweyagala ne tweyagala bambi nno namala n'omusajja oyo emyaka 8 weewo gwe 23 nkutidde 8 nkutidde nze nno nga mpangaza relationship nze siri muntu mwenzi gwe 23 ngenda okukuta nga kituufu ontuuse nga supu aweddemu ate ng'olaba nga temukyali kati nze ndi mukazi mugumiikiriza kankugambe serungi ya ku kamera naye nze mpangaza n'emikwano just one mikwano nze mpangaza emikwano mikwano gye nalina luli ne kati gye nkyalina
obala kubanga sibeesembereza nnyo naye weebali okitegeera naye omusajja oyo gera kulanga oliwo buyitamu ye musajja yasookera ddala okuntambuza okitegeera Cafe Javas twatambula Cafe Javas tugenze ku Sheraton tugenze ku Serena tugenze ku Pearl of Africa nga tennafuuka Hilton twatambula ky'oba omanya ng'atampa ebirabo nga nkima nga mpa obulabulabo nga kale bambi yali musajja we nali nkola juices ku campus ne mugamba njagala kukola juices ku campus njagala tutandika tutunza abaana juice oyo omusajja yansindikira oba gyali 10,000 n'angamba ntandike n'egyo juice n'akwatayo n'ogamba ye musajja gwe wali otuula naye n'omugamba njagala kukola kino and he was willing to support naye laba akabasa we kajja ntuuka kati yalina mukwano gwe ninga mukwano gwe agamba mukwano gwe yali adeetinga muganda wange mukulu wange ng'agamba naye muganda w'oyo yeegendereze nnyo omwami oyo nize ng'omwami nze mwagala ng'owulira omufa nze nga simufunangako buzibu bali be babiraba byabwe n'ogamba zira kafitina z'abantu bagamba naye oyo alina abakazi bayitirivu akola biki ekintu nekisukka omanyiza we ekintu wekinsukkako zikako wansi nesaba nafukamira n'ogamba mukama nasaba novena yange eyo ya nnaku 9 nenebaka ne wansi nnaku 9 nengamba naye ng'omanyi kyensaba akulage omuntu omutuufu nsaba ondaga omusajja ono saagala nsalirewo mu busungu oba nte nsalirewo mu mukwano mungi naye nsaba ondaga ekikyali kuba nali simanyi mirimu gy'akola nga simanyi wawengwa mu bulamu bwe ebyaddala nga nange ndi awo bwe ntyo naye nga tweyagala kati namala ennaku zange 9 nsabye nkivuddemu nkirekedde mukama kati nentandika oloota ebirooto bino biraba nzikiririza nnyo mu birooto era nze omuntu aŋŋamba Vivian weeraguliriza mu birooto ndeka nze kyenaliko nkimanyi akwesonyiwe gwe mukama ayogera mukama tagenda kuva eri akutuukirira kugamba owulira eddoboozi nga likugamba munnange agenda kwogerera mu birooto era oba togoberera birooto oyina ekikyamu ku mutwe gwe olwataloota ataloota nawe ate oyina ekizibu kinene obanga omufu ataloota abanga mufu making sure nti oloota lwaki oba toloota kati olaba munaye nga nfuna obubaka nze mbuyita bubaka si birooto nga nfuna obubaka obwasooka naloota omusajja oyo yeetooloddwa abakazi kumu nga abakazi bali aba bana ababiri bali lubuto naye nze naye ffe twali makkati nze naye nazuukuka ekirooto ekyo sikitegedde ne mukwata ne muteekamu olukomo ne mugamba nkulooseeko kino ne kino nkuloosa oyina abakazi nga babiri bali mbuto oyinayo omukazi ali olubuto n'aŋŋamba bebi ebyo bye bagamba naawe ebyo biveeko nsirika ne wayitawo omwezi 2018 mu Novemba ndoota omusajja oyo nga bamusibye yali ne mukwano gwe nendoota nga bakutte ye oli mukwano gwe ne bamuleka abapoliisi bakwata ye oli ne bamuleka oli tebamukwata ne mugamba gwe nkulooseko ekirooto ekibi nga bakusibye n'aŋŋamba ekyo kyo yakifaako nnyo n'aŋŋamba ondo kiki nemugamba nkuloose bakusibye kiri yakigaana bebi kanziremu 2 najjako essimu naddamu nankubira kibadde kiti ekirooto nenkimulootorera nga bwe kibadde n'aŋŋamba bebi noosabira nno babadde nno bankutte naye babadde kyaka bagala kunkwata mbadde kale alina kisitolawo kyayogera ne tukivaako 2019 yalinga mu August awo ne bamukwata ne bamutwala e Luzira ne bamusiba lwe mmanye emirimu gye njagala mutegere nti essaala zino nasaba ŋŋamba ki ng'oyagala kutegeera omuntu omutuufu oli naye
mutula musajja kyono gwendi naye lwe namanya emirimu gye mukomera we nalaba n'abakazi nga babiri bali mbuto nga babiri tetuli nga babiri tetuli tondotera kugamba mazima Mukama ayogera nakisaba ne basiba omusajja oyo emyaka ejja nali mulaavu naye Omukama ayogera sasa Mama Maria nasaba Yuda taddeewo nensaba naye ng'ovudde ne kwebyo ne bw'oba tosabye novena ne bw'oba tosabye eki naye ng'olina okukkiriza nga ky'osaba okiwulira mu mutima kirabika era Mukama akikulaga nze ky'ova olaba ngamba abakazi abali mu bufumbo wekkiririzeemu nnyo osabe evviivi teririmba fukamira ogambe Mukama wampa essajja lino naye nga limbonyaabonya n'omusajja ofukamira osaba ogambe nafuna ekkazi lino naye liryo likuki Mukama ndi liwentuuka wakati liriiwo libalirazeewa abamu mugenda ne mweyagala naye nga your energies don't match omanyi bana bagamba simanya nalina ono omukazi neefuna ebisiraani simanya ne we twayawukana nembeera bulungi tekiba kisiraani tewali alina bisiraani naye temwamaakinga energy yono neeyiyo teyamaakinga era mugenda kuba mulwana buli kimu mulwana bulwanyi naye munayawukana oli naafuna gwateekeddwa obba naye nono noofuna muba mu mirembe ate noofuna oli n'agaggawala nomala n'ogaggawala noono ate n'amala n'agaggawala n'atereera naye wali abantu batambulibwako amaanyi ag'enjawulo olwo bamutadde emyaka 2 wakoma n'ogamba waaki ate nakoma nagumiikiriza emyaka 2 ng'oba otwalayo ku mmere eruzira omusajja oyo nafaayo ne mama wange bamuwola akakadde kamu bambi aveeyo namwagala ye musajja gwe nali nsinza okwagala era kugamba bwe tugattagattamu nti y'omusajja gw'okyasinza okwagala ebbanga eddene gye nakoma omwagala ate gye nakoma n'omukyawa n'okumunyiigira namukolimira bayirayo n'omukolimira namukolimira bye tukola bannaffe bidda olaba bye mukola abaana b'abandi bibaddira ate kati sisobola bimalayo byonna naye kyoba omanya nakoma omwagala gye yakoma n'okunnumya emyaka 2 ekomye bwe yakomawo yadda of course kya nga yizo mukwano yadda kati bwe yadda ekitandikira we twakoma bambi naneetondera nendowooza kale kati alabika yetonda ku lwakiri onti walaba bali abakyala bali mbuto ate yabeegaana nawe omukomera yabeegaana kyokka ate ekisinga neba naye mmwe abasajja omusajja oyo omu ku bawala yali abeegaana omukomera abeegaana tabamanyi wano teweetaaga yagamba ono oyo omukazi wa Ali oyo aneesibako ngamba neesirika naye kye nakola nagamba sijja kukola ki sijja kuteekawo bbuba oba busungu kye nakola nakozesa logic abawala babiri abo babiri batwali bana babiri ne mbakolako omukwano gwe saakolako omukwano yali omu gwe saakolako omukwano kuba saamulabalaba nnyawo bana babiri ne mbakolako omukwano naye buli kati twogera ng'ebbaluwa gy'awandiikira Vivian akyusa bukyusa linnya n'ateekako wali ddala erinnya ne
Chembade mwagalize mbaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokuda mucho bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusanga bujuko Katete stage akukalongoti kukubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze kubeyi rayisi okumanya bisingawo kuba ku noti musanvu ana mubiri ana munya insanvu mu mukaga Tronaz Dry Cleaning ebujuko Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso ej'omulembe ejiriko eragala mufaliso gasomero omugongo gukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuka n'ebipira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 abiri nsanvu mutano insanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso bafe yatukoleranga n'obusawo bambi mukomeranga atulowoozaako bakazi kwegamba yali eyo ng'abayiiyiza ng'atuyiiyiza ate nga ffenna mu mabaluwa atusuubiza bufumbo ng'abakolera na buno obubokisi obw'obupapula obubokisi yali atukolera amabaluwa nga tuwandikira ebbaluwa kati woba ozze mulaba nga bambi agikwasa kati bambi n'otuuka n'ogisoma ng'akwagala bambi n'okusuubiza bufumbo bebi wenvayo tugenda zaala pulezidenti nga bufere kwatudde musajja gwe oli mubi naye mukama akusaasa kyembuuza lwaki ogamba nti mubi kubanga bwe yakoma mwagenda mu maaso obuzibu bwali luddawo kati obuzibu bwe bwali bubuno omusajja oyo yakomawo mu kkomera kati nze bwe yakomawo ate nali ngenze okukolera walala bwe yakomawo ne bakonekitinga n'ono omuwala omulala eyali olwedda ali olubuto n'azaala kati we yadda ate ne bakonekitinga n'ono ate era n'amufunisa olubuto olulala ne bazaala omwana muwala ate n'abikweka naye njagala nkugambe nti mukama ayogera omukazi oyo we yali olubuto era nakiroota alina olubuto olulala yes ne mugamba oli eri gye wala gy'ogenze twali naye ne mugamba olina omukazi ali olubuto nagamba bya bulijjo ebyo nagamba weebake la bulungi nagamba weebake obudde bugenze naye oyinza obyebakayo olwedde wamulootako ekintu ne kiba okimugambye akugamba weebake era bwe kyali ansa ntuufu yeeriwa neebake oba kiri kituufu mukwano neebaka era ekintu naye ne kivaayo nga kituufu era ne bazaala abaana kyokka ate okumanya abasajja babi si bonna naye muli abamu abasajja abamu n'omuwala oyo olwedda amuzaddemu omwana osooka owokubiri n'owokubiri ate era n'amuleka naye mu nnyumba ate nagenda n'afuna loogi w'apangisa kati just ndowooza ye byebyo emize gye omanyi obwenzi kirwadde okimanyi obwenzi kirwadde waliwo omuntu nga mwenzi ate n'ebintu bino byansikirano osobola okuba nga waliwo jjajja nga yali kabaka nga yali kabaka mu ekyo nekijja nekibbulukukira mwana katolaba n'ogwo omulimu ogwo ogw'obufere manya waliwo jjajja yali omugezi tebaba abafere baba abagezi okitegedde kati ogwo omulimu ne gujja ne gubbulukukira muki mu muzzukulu namwe abawala abakazi no bakugamba nti oli mufere tokkiriza obika mubike wakiro ofuna blanket ne bamubikirawo bayitawo nebagamba mufere tobikiriza era ogamba nze kati kankugambe nali ngumye n'obufere bwe
nali ngumye n'obufere kuba nali mwagadde bwagazinga mu. Ne kasa yagattamu buno bw'okufera ebyo kati nze njagala gamba oyo omusajja mama wange engeri gye twali tutambula ennyo naye. Mama wange agamba omusajja oyo naye muleete tumulabeko tumanye omuntu gw'otambula naye tebagaana kutambula na muntu. Naye muleete. Kututte naye muleete tumulabe. N'atuwa program omusajja oyo nti ya Saturday. Era ng'omufere w'anaabeera. Nze kino nkigamba n'abali eyo. Obanga olina omusajja making sure nti family yo kale at least oba baganda wali wamulabako. Omusajja oyo mukwano ne tutegeka tufumbidde ajja tazze kwanjula oba kukyala azze kukyala kubuuza ku bazadde nga mukwano gwange nti bamanye nti waba barista atambudde noono maama yalabika we yakubira mukwano gwe yamukubira n'amugamba nze tebanneetegekera tebamwetegekera yalabika mama n'aŋŋamba omusajja oyo si mutuufu era woona ayongerayo naye ogenda kukaaba nnyo yalabanga gye nakoma okwongera naye gye nakoma okukaaba kagamba yalabanga mulimu mu kumwambaza muguwa mu bulago n'agamba bano nze tebannetegekera naye mwana wattu lwaki musajja wattu lwaki mwana wawe ndi ddala ddala ebbanga lyomaze naye ng'ogendako ewaka obaaki bakusabye ki ate tewali nno kye baamusaba naye kati oyo chapter ye yaggwa nagigala by the namba yesigirina anti nze wemba nkutadde nze mpangaala naawe naye wemba nsazeewo nti nkutadde ng'omuta sidda mabega ekyo nga kiwedde ekyo kiba kiwedde okitegeera nze sibangako mubi gyali naye waba ye yali mubi gyendi alhamdulillah kasita naye azadde mwana muwala nze ekyo nkyogera kasita naawe ozadde mwana muwala byebikolima bye wagambye ebyo kasita naawe oba ozadde mukola abaana b'abandi ebintu naye bidda olaba kati ffe tusobola okuba tubonaabona n'omukwano naye nga bazadde baffe beba nga waliyo jjajja ne bakolimira omugigimulamba ne bakolimira omugigimulamba ebiwoobe mu nsi y'omukwano ye program era biwoobe byennyini abantu bayina ebiwoobe bisusse omuntu olaba ajjayo akantu omukwano gwali awo ogw'ekimmemmete maama nnyabo kati nakunyumize kuno kwono kati nali ngambye bambi kati nali ngambye wumudde mbivuddemu ngambivuddemu nze mbimaze kati bambi ono najja agamba maama barista nze nkwagala kati yaliwo naye nali simuwabudde nga simuwabudde kubanga olwedde ono yaliwo awo simba wakati awo abasajja muwulira eno ensonga mugitwale nga nsonga nkulu maye mwewunzawunza nze mbabuulire mugenda nemuddamu commission mugundi mu comment section eyo nemuddamu wuliriza ensonga eno omusajja omukazi ogenda muyisa nga bw'oyagala asituke mbw agenze anobya agenze ewaabwe kumbe bulijjo waliwo amubeerako tuba ne plan B wangi mukwano tuba ne plan B kati nze njagala gambe genda mu maaso nyinza okuba ndeetinga omusajja nga waliwo wali nga simuwabudde you get it but we communicate like not communicating to oba biki oba you're going to go far naye akanya kuwoza nana munnaye wancawa woosiriwalira oti mukwano ng'okugulu nkola nti wangi amugamba what are you continue tali kuzikiza kiri wano tali kuzikiza anti bwekityo wekiba kati n'abasajja olaba omusajja ajja okwagala nga alina abakazi nga basatu emabega kwe kwetegereza okutuufu tuba twetegereza wetegereza ono nga wewetegereza n'oli ono mugenda ku buddeeti nakutwalako ku ddeeti Rauma yaŋŋamba mbu abasajja afunenga 10 ayetegereza afunemu wamu anti kwe kwetegereza we batu webetegereza kati ono waagaana nga noono obadde omwetegereza ebbanga kati nga noono omugezaako kati n'oyo wajjawo togoba musajja ze kukwana setolinga lumu ng'osazeewo nti nfunye ono onajja delete block kyekyo kati ono aliwo
Onaliwo? Nga nedda. Oli bwe yavaako. Aha, kati oyo. Ayaliwo awo. I did this. Aha. So when I did this. Ate n'oyo bambi nali sino sijja mukyawa. Naye olw'okubanga nti ono nalaba mbaddemu ono saakaasi ate kati nzire naawe muono wuwo. Yali aleese nga ye wa kizungirizi. Kati ono. Kye nasookera ddala okulaba ssebo. Bino bye tukyala naye. Aha, ate omunaye ogenza okulaba ku boyfriends. Saturday, ogenda Friday. Nendaba, ate n'oyo nali simulabalaba mbu yali yeefule mbu yali busy. Mbu nno yali nga busy. Ndowooza ne kati okyali. Wowe. Mbu ne kati akyali. Mmubuuza ndowooza ne kati akyali. Akyali busy. Kati olaba. Musajja oyo. Kati nkusooka nasanga peti ya mukazi. Mugamba peti eno biki? Mwannyinaze. Naŋŋamba nayanulidde yaani. Neiba. Nayanuliddeyo neiba wange kuba nanga nnyanulirayo. Nkireka. Olwaddako nasanga mpale. Mpale z'abakazi ziriko sirinti bwe bati. We namubuuza naye n'empale biki? Naŋŋamba yange. Ne mugamba oyambala engoye z'abakazi. Kyeyanziramu yaŋŋamba mwenga mwambala ez'abasajja. Ze we nakoma otegeera. Neŋŋamba wano tewali lugendo. Mukwano nadduka emisinde. Namukyawa n'omukyawa nga n'okumanya tamanyi nti ngenda namukyawa. Ne mugoba. Nze ndikoyo katemba. Awedde mbadde mu katemba. Naye nga gwe si kituufu nammwe nti mwambala ez'abasajja. Tuzambala. Ebiwoobe bino. Naye abasajja. Kiki kigenda mu maaso? Tugenda kukola tutya? Gwema olabira ddala ekintu ekyolabira ddala nga si kituufu. Half pet wakiri wandi mugambi ya sister ko kabaddeko wano kagyerabidde. Naye mbu neiba namwanulidde. Ate nkera ne basanga empale mbu yange. Mwenga mwambala ez'abasajja. Naye nga bw'omugamba agyambala essaawa temugyamu. Ate nno nammwe abasajja mwatandise n'okwambala ez'abakazi. Mpale ki? Naye nze gwe nkugambe. Abasajja ate muyina layini. Kati olaba abantu balina stories. Oli gye yandiyagadde okujja n'ateekawo mu relationship nga ebyaddala they are funny stories. Ate nga it's a true story. It is a true story. Naye abamu bagamba maama zebatangamba bati munnange. Kati olaba twetegereze abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Twetegereze omuntu gw'ogenda owangaala naye. Kati olaba oyo mukwano gwange aŋŋamba nnyo. Omuntu gw'ogenda owangaala naye olina omwetegerereza ebbanga ddene nga tekituufu. Kati olaba omusajja oyo. Okwetegereza sikuganye. Naye muteekwa kubanga kiri kye wayogedde nga mubalansinga nga mumaakinga. Nga energies matching. Wayinza okubanga wali walina speedi nga nnene. Gwobeera okyali wano ng'oweetegesa onaakuza. Waliwo abamu abalina. Wali olabyeko baasi ya linki ng'ekuyisa. Naye gwe baasi zivuga bubi nno. Oba global. Zivuga oba gateway. Kati gwobeera oyinza n'okulowooza olimu oyimiridde. Naye nga yeesika busisi mu maaso. Kati oba okyali wano olinze munno. Agamba munnaye ke kaseera munnaye njaga muzeeyi amanja omuntu taata agamba ndi ku kibi kinno okutwalayo omuntu nti ndinda mukko. Kati agenda kula waka pressure esusse amugamba oyingidde emyaka 45 oli ku ki? Myaka 45 nga tunafuna muntu. Anti omulina naye bagamba muleete tugende waabwe. Kubanga bagamba musajja. N'agamba munnaye n'ogamba munnaye sooka olindeko. N'agamba munnange. Nga bw'ogambe wabeerawo. N'agamba kyo. Gwe n'osigalawo ng'oli pending. Olaba omuntu alimenti kuba wife kati n'abeera ng'ali side chick. Bibeerawo. Naye nze ekyo baaba sikikkiririzaamu. Omuwala yenna bannange. Obanga okyalina omukisa ogw'okufuna omusajja owuwo. Funa owuwo. Gyali. Gyali. Waba agaanye.
bannaye gumiikiriza nze kankugambe kuba abasajja abafumbo abaana bajja kubagamba nti badibye mudibe mukole ssente zammwe abasajja abafumbo balaba omusajja agenda okujja okukwana nga mufumbo mukazi we abatamukyaye aba amwagala guwana abazze kukola ki kuwummuza ku birowoozo kumukakanya gwe ng'ogenda weezaaza ozaalira otya omusajja omufumbo kale nno abe mufumbo waliwo labayo waliwo omusajja nga mufumba azze gy'oli nga he needs a second wife a second wife not a side chick ebintu ebyo byawukana bawulire kambi bawulire mbitegeera bayinza kuba tebabitegeera side chick oli wabbali bagenda kukulyako buli oli adde mu maka ge gwe bazze kuwumuza birowoozo talina kyakwagaza ono omusajja wabazze era omubuuza w'omugamba n'akugamba nti nina mukazi wange mubuuze engwawa do you want me to be your second wife oba oyagala mbeereyo side chick mukazi okumanya nti akugambe nti ye kennyini omusajja ajja kubuuza nze waliwo omusajja yajja n'akikola nga yankwananga mufumbo yali eyo bweru namubuuza ebintu byange ebyo bibi yaŋŋamba married ali ne mukyala weeyo but I want a second wife I want someone omulala ne mubuuza do you want a second wife or a side chick naŋŋamba bitegeeza ki nga naye tabimanyi naali ekirimi ne mugamba a side chick tugenda kwenyumirwamu bwenyumizi teri kuzaalira teri ki naye second wife tugenda kweyagala but a second wife ogenda kujja ewaabwe okyalo oyanjule teri byambaga kuba olina n'okunyanjula ewa mukyala wo omugambe nti munnayo ono n'omukyala aba akumanyi second wife ogenda kujja okyalo ewaffe onyanjule okitegedde onzimbire pulaani z'okola ne mukyala wo oba olina okuntwala nga mukyala wo owookubiri nti tuba tulina okukola pulaani ezituzimba amaka gali abiri gana amaka abiri g'okoze tulina okukola pulaani ezikulaakulanya amaka Rhoda n'asoboka ate nkulimbe kyekyo olina omusajja olina okitegeera nti yesu oli second wife okay oyagala kuzaalira nti ye njagala onzaalire waayogerera ku by'okuza omusajja omufumbo waba takusabye mwana mukwano wekkakkanye tokikola ate tatubibagamba era bambira ne mutabitegeera mwongere kutomera byammwe kyogamba nti omusajja omufumbo bwakusaba omwana ng'omanya nti oli katuufu bwakusaba omwana mugambe kati aba bayagala kufuula second wife mugambe mbadde nsaba ojje ewaffe okyale okitegedde mbadde nsaba abakadde bakutegeere waba akwagala ajja kikola waba takwagala tagenda kikola era obikenna baanayo nze bannaye mukama atusaasire naye ebintu bino si byangu bannaye mmanyi nti abamu bibatwalaganya mugambe eyo n'omusajja bannaye oba kipuroguramu kikino kyeyayiiya kyekyo temulina kyakukola mugende mu maaso mukirabe mukiwulire mukyagale ebiwobe mu nsi y'omukwano yes tewali kyakukola busungu gwe abaana tebawulira abaana tebawulira omugamba kino n'alyoka avaayo nagalaba nno nekiyaaye kino nomugamba nti sebo ki agamba mbu banne baddiba naye nga yaddiba abaana ababuwala balina omuze bafuna omanye eno waliwo omukwano ne last ogimanyi kuba mu luganda obangi kunyonyole batya oba kagiyitemu nga akasigirisigi mulowooza muli mu mukwano naye nga temuli it is not love you get it mwenyumirwa bwenyumize ne mu datinga for 6 months or 5 months or 9 or 8 bwe ne mulowooza nti kati mutuukiridde okufumbiriganwa ne mweproposingira ne muzaala n'abaana omusajja takulagangako waabwe tolina gw'omanyi weewaabwe neewuwe togendanga nayo asobola n'okuba nga takuproposingidde gwe n'ogenda n'ofuna olubuto olw'okuba nga gwe munayo olina omukwano mungi omukwano n'owulira ebikonde ogamba myezi akarundi ako ne beeyagala ng'ali lubuto
ngali lubuto bambi mwetegereze twetegereze ebyaddala nange neteekamu bannaye nze ntomedde bisenge miti nze ntomedde sijja balimba ate nga kirungi okutomera kulungi buli lunaku oyiga oba oyiga kati nze essaawa zino tali musajja ayinza kujja na layini ya kisiru era nkutunuulira nti tuweeyo ku layini nga nnya z'omanyi nti za kisiru omuntu abeera akozanyira ku bwongo kati nze wowe lwakuba kati gwe tonkwana naye nonkwana mwami Tronazi manyirawo kati ono mufere kati njagala nkugambe omanyi ate nze mukama yanyamba nti ebintu ebisinga oba mbikozesaako ne ku psychology like ndowoozamuko nokiraba nogamba ono kati musajja yajja nankwanako olumu nga mufumbo kati we yali mufumbo nanimba nti si mufumbo noloota ate saaloota njagala mbagambe mmwe abasajja abafumbo temubula newojjako empeta oti kati mwami Tronazi tobula newojjako empeta musajja omufumbo alina engeri gyali composed n'engeri gye yeetwalamu tabula njagala nze mbamanyi kyakamusobolimba bali obasomye wetegereza lugalo n'olugalo lwennyini nedda sikwetegereza lugalo omusajja omufumbo ate sijja nabba wakakodiyo kange kambalike musajja omufumbo alabika kankeesigalize kamutomere byammwe namwe muyige byammwe nga bwe nayiga naye omusajja omubambi temudeetinga abasajja bafumbo era omusajja omufumbo wajja n'akugamba nti I'm married bahaji bajja kunyigira duka anti nze ndi mukatuliki nze siri hajati ndi mukatuliki naye okujjako nga haji basobola okukyusa nga ze nakutwalako emaka ng'agenda kujja waffe akyale tukole okusimanya babita batya ebyo nika ebyo bakuwezo musasula amahare bakuwa amahare golisobola okuzzayo singa bigaana mukwano tubiza nayo sina kyenzizaayo ati bakubuuza bakuwa amahare gameka kati gwe n'ogamba bukadde 10 bona asobola okuzzaayo businga era gamba mumpa amahari gange okwata obukadde 10 ng'obuzzaayo sijja kyebula abamu waliwo omu yasaba 10,000 nagamba mumpa 10,000 amahare bampe 10,000 webigaana agala kufuna lwakunoonya kwewola nze kenyini njalukwata nduze nze olaba haji najja kati haji wajja nangamba kati togeza n'osiruwala n'oleeta n'ebintu by'ekisiru ebya haji ebyokukyuka kuva mu bukatuliki kati nze nno kati kankugambe nkulaba otandise okukusa kankugambe kati kankikutegeeza tosiruwala anti kati nze kankikutegeeza olaba nze gw'oliko nze nange sikkiririza mu ddiini nejja sirina ddiini gye nzikiririzaamu ndi mukatuliki bwe buzaale bwange naye nze nzikiririza mu Katonda si ddiini kati ne wajja haji ne wajja haji nyinza okusiiga omukwano nze gwolaba nina omukwano naye nga naawe ogulina nyinza ogukumeta nenjagala ne bajja bange oba tuliwo olaba nze ne bali abajja bange nkyayogera nabo sokole gwe ng'oli bulungi mujjawo si muyeekera nze nina omutima omulungi nedda kankugambe mujjawo si muyeekera abasajja era nowonamugana mujjawo agenda kwenda kaka nawe kaka osobola kubira mujjawo n'omugamba munnaye taata gundi abadde agamba kino kati nasobola n'okujja ewaka n'akyala nenfumba emmere nembawo abajja bange ne balya olaba ensi ensi eno tugirimu kaseera waliwo ebintu ebimu ebitalina kutwemazaamu kamusajja kati nze nina ebintu ntomedde olaba nakola mukwano ku bajja bange bali ne sikola lutalo ku kooti ne kati tukyali ba mikwano n'omu ankubira n'ansaba ku magezi Vivian wano waganye Vivian nyamba ne muyamba akyali naye bakyali bonna naye kati simanyi oba kati baddamu ne musajja yali yanobako ng'agenze mu loogi n'oleka amaka go n'omwana wa myezi 6 n'ogenda mu loogi olwokuba gwe okyayagala kutabaala naye kiki ekigenda mu maaso banange
nze mbagamba Katonda nga bwe tukkiririzaamu ffenna Katonda yakola ebintu bino nga byo birina okubeera. Omukyala anaavanga ewaabwe n'ajja ew'omwami ne bakola amaka. Lwaki mulowooza nti mulina okubeera nga oli abeera eno n'abeera eno? Gwe noonobera mu loogi kiki nnyo? Aba yakyayagala nnyumirwa naye munnaye batuuka ne bakkakkana. Atuuka n'alaba nga kati byenkola tebitegeerekeka. Kanze kakkane nfuna omukyala atuuka n'akakkana. Naye ate obuzibu bw'okakkanira ng'abaana b'abandi b'olumizza bangi. N'otuuka mu maka go abulanze bannaaye olaba ebintu bino abantu babibuusa amaaso naye kyetukola bannaffe kidda. Kisaana obutaddira mu baana bo ne kiddira mu bazzukulu. Abazzukulu ne babonaabona. Ebintu bino bituufu gye biri. Things happen. Kyokola munno kidda. Barista bukedde ku makya Amitronazi wuno bamuyise ku mukolo. Guli ogusookera ddala si gwasenga. Gwagwasenga tetugwagala tetujja kujja. Guguba gwammwe naye kati gwakwanjula. Twanjulira muntu mutuufu. Gwosazeewo ng'omaze okutomera ebbanga lyonna kati okkiriza n'ogamba nti ndowooza ono Katonda gwakoze ki? Kayimba kiko wandyagadde kasooke mu lujja olwo waka. Tun tun tudududum. Tun tun tudududum. Tululululum. Akayimba tokamanyi? Kenize. Bali mu kkubo bakodomi bo baabo taata. Ekidongo kyokka kiwava. Adi yakayimba. Omugenzi oyo omukazi yafa. Koyagala. Bakayita batya? Bali mu kkubo. Oba tubirye. Naye ate nze kyewuunyisa nze sigenda kukola gundi kwanjula kwa kusasamaza. Okwokusasamaza si kwe naffe tetukwagala. Njagala byonna bigenda bba bya mu nnyumba. Naye era walina okubaawo ka music. Wagenda beerawo music. Oba kanaabeera ku ssimu. Wagenda beerawo music. Naye emikolo egyange giggwera mu nnyumba. Nze sigenda kuba bidaala. Era omusajja yenna alintwala. Mukwano nina amaalo. Togenda kusuubirayo mikolo gyonna gya tenti kuliisa bantu. Tebagenda beerayo gye tugenda okwekubira ebikonde. Bakwano bo bagambe nti munnaayi gwe nafuna alina amaalo wabula kiri kimu kyokka mukigumire nti nfunye omukyalo. Kigumire nti ofunye omukyalo ow'amaalo ate naffe ab'amaalo tufumba. Naye tugenda bba mu nnyumba. Munnaayi naye abeera n'emirembe. Era nsaba nnyo. Kakofi kyekyo kajuyisi weekali. Emmere kwegamba. Alaba nayo ojja kuba weetwalidde. Naye emikolo gigenda bba gya mu nnyumba. Twagala kaabya barista bannange. Ne wankaabya nagumaaguma dda. Mukwano naguma kati nze okyankaabya. Nze nkyasobola okukaabira omukwano mbunno. Mukwano nakaaba gali ne gaggwa. Neno wakaabye dda n'okogga n'oggwawo. Kati nno sisobola. Mwami Tronas sisobola. Njagala nkugamba ekintu kino. Kati nze nakkakkana mu mutima. Ebintu ebisinga n'embireka bikolebwe nga bwe biteekeddwa okukolebwa. Okitegeera? Sigenda kweteeka ku pressure nti omusajja ayenze tannaba kuddaka. Mukwano ogenda kuba tonnatuuka ngenda kuba neebase. Onkonkone nkugulire oyingire nkubegere weebake. Nze sigenda kwestressinga naawe papa. Sigenda kwestressinga na musajja Mwami Tronas. Bannaye nze nina ebirowoozo nja kuzannya n'abaana. Ego omanyi nti ensi nkoowu. Kakwaga kati wetutuuse sitegeerawo bulungi oba ntuli. Ne wootadda. Weba. Ne wootadda waka. Mukwano sigenda lulunkana oli naani? Sigenda nalulunkana bye nalulunkana namala. Sigenda kukubira. Oli naani? Ate lwaki lukumya? Ate biki? Mukwano ojja kunsanga nga bwandese onsange nga neebasi. Kwegamba tukitwale nti yenna oyo anaabanga azze waka n'agamba nti n'omulaga n'ogamba nti y'ono. K'ositula ekigere n'osimbula akimanyi oba ozze. Nze nzize mukwano. Weeviire wa mulongo bwe nti nvudde wa maama nsiibudde
Nenzijja mu makaago tonsubira kudda ate mabega. Naraba omukyala akubuuza nti ono ye mulongo maama Mama wange mulongo nga mu comment section ng'agamba nti ono ye maama wo yali musomesa wange. Wagiraba comment nagiraba. Mama wange musomesa. Mama tukutumiddeko ogamba otya naye abasomesa nange nina mama wange musomesa naye abasomesa muli bantu bakaka musimanyi oba ne bakakati simanyi ate mweka tusoma simanyi ate munadda bannaye temukitwala bubi bakakkamu mama wange mukakkamu naye yatukubanga edda naye temwandibadde bwe muti tetwandibadde bambi bazadde bange banfubyeko ate era nzolaba abazadde bange Mukama n'abajjulula mu nsi muno ekyaddala bampadde obudde obumala kubanze buli ddakiika gye mbeera ne taata wange ne maama wange nfuna kye baŋŋamba okitegeera nze seetaaga ssenga naye tubasabira buwangaazi wange seetaaga ssenga eri ssenga wange yadazze n'ambuulirira maama yabadde ssenga taata yabadde ssenga era taata wange alina ekigambo kye yayogeranga nga nkyalina oli omusajja omufere yaŋŋamba baba yakufera la omugezi kanga kiba kinene mugezi ate baba yangeziwa wagezi wala taata wange yaŋŋambanga nga bambi alaba nnina ennaku ne mugamba nedda omusajja ono akoze bw'ati biki naŋŋamba Vivian kyowa omusajja osunangako teweemalaayo ojja lumwa mukwano si kyemalayo nze gula kyondaga kyenkulaga kati taata akomewo agambe nti munnaayi kati ke kaseera nti bwemaleeyo osunako yaŋŋamba kyowa omusajja osunangako teweemalaayo weerekerayo kali akagenda okuwonya okitegedde yakulema kumalirayo omuntu agambe nti twabeemalirayo twafunamu ki sijja mma kwemalirayo kyondaga kyenkulaga gendera awo omusajja kyakulaga kyomulaga wakulaga omukwano oguyitiridde mulaga omukwano oguyitiridde wakulaga obusungu tambulira mu busungu bwe nawe tomunyega wakuwa ebirabo muwe ebirabo wakuwa kasente muwe kasente bw'atakuwokya tomwokyayo okyoja kya biki kikyakuwadde wakuwa muwe twanyiize mwami Tronas nze ndi munyiivu nno mu nnyimba z'omugenzi Paul Prince Kafeero lwemba kyotera kujja mu busungu nogawaayi kaneeyimbireko kano kyembadde nnyiize nve mu busungu nze ennyimba za Prince zonna nzaagala zonna ozaagala naye waliwo akayimba ate akasinga okunnyumira akayimba ako bakayita musaayi gwange akayimba ako nkaagala nnyo lwa nsonga buli kimu omwami oyo kye yayimbako mu kayimba ako bye biri mu maka agasinga mu bika ebisinga era akayimba ako abantu baakaagala ne kagowinga viral kale nakajjukiza abantu ne message ne bagitegeera eyalimu musaayi gwange ensinga okwagala ne bambuuza naye oyagala nnyo akayimba tonnafuna bizibu bafuna ebizibu ffe bola kabongere bakatege ate munnaayi bawulira bafa nnyo kayimba ako omwami oyo yali ayogera ku gundi kubiri mu families nnyimba epaati esooka iddako kona akayimbi kawanvu nno besooka haafu neddako haafu lwaki omuli omugezi tomuwa kitiibwa kye akayimba ako atandika bwe kati musaayi gwange tuli ku jjego nsooka tuzza gye tutamanye nga n'emisanvu egitutangira gituli mu lujja ne tutagyetiba musaayi gwange tuli ku jjego nsooka tuzza gye tutamanye nga n'emisanvu egitutangira gituli mu lujja ne tutagyetiba ebimbeyimbe ne bitusenkenya tutudde tuzze mu kulozoolera obuzibu bufuuka agazibu ddala banange tujja okunenya abafu
gubasinge nga tunyenye ebica baba kyalina ku budde obutetenkanya ng'omukisa gukyatuli mu ngalo musaayi gwange nsaba twogere ab'endemu ebitubuulanya busongasonga obutono ddala tugifuule emisango gy'ekika baana battu twandyekutteko tusibuka mu nzikiriza na nnono n'abaana baffe balisangawo nabo baliwulira bye baliteekawo ebituufu anya libibabuulira tuteeseteese tuli bagamba ki bwe balitubuuza ebitukwatako kati tulina ababitunnyonnyola tubatunulako nga bwe tuteeguya bakadde baffe abasigaddewo mubalaba nammwe abatono ddala nga nabo emyaka gibaweddeko we bali tuzawako tulikwatako naye barista proud barista tubadde naye mu biwobe mu nsi y'omukwano omulabi wa Tunazi Media ndowooza obadde oluusi oba oli awo n'ogamba naye barista nga takomawo twabagamba nti tujja kubanga tuddayo ne tunoonya ne tugamba nti bwe tubiikula wali tulaba kiki ani gwe musinga okubuuza mu comment section wali mubuuza mboba kiki gundi yalagawa bannaye nga tuludde omulaba tumuleeta naye tukoze akakalu taddamu kubula wano siddamu bbula banaye mbula siddamu kubula taddamu kubula ababuulidde ndowooza ebyo nambadde temubimanyi nti yafuna amufera omukwano ebyo byonna tubitegedde kati naye nga bannaayemu bategere nga bayiga aliwo akaseera kano tukwegayiridde emitima gy'abantu kati minafu omuntu omukanga n'agwa n'azirika mitima minafu ogwange nga gwakaluba mukwano tonjuuza n'enjuuga nedda mukwano ogwange munyiivumu we basinga ogugira gwagumanga bugumi naguma baire naguma kati naguba aŋŋambe tuli kuki ate baire ekiyamba pakati gwawo oba ready okuyingira obufumbo oba mweteefu mu mbeera yonna olina kyogambe kira ekintu kyaŋŋamba bye twogeddeko bisobola okuba nga tebirina makulu naye mubibaleemu amakulu estori gye njogedde sobola okuba nga si nzeke yagiyitamu naye nga waliwo n'omulala yali agiyiseemu oba nga mukwano twafuna omuntu y'omu nga mulina omuntu omu mwenna ng'oli amulina kisoboka waliwo omwana yabadde mu comment section waliwo interview eri mu kutambula essaawa zino omwana yagambye nakimanya ojja kunkolako olugambo naye gwe era ebyogedde nze buli weefuna omukisa omuntu okumugamba cause it is a testimony njagala mbagambe Katonda gy'ali ate akola mubeere bagumiikiriza Katonda mulamu Katonda alaba ate ayogera omutima gwo wuliriza nnyo eddoboozi erikuva mu mutima lyeryo eddoboozi ettuufu mugoberere nnyo emitima gyammwe era tugenda kwetegeeza comment section kasita wanaavaayo agamba embwa eyo nange yankosa tujja kumanya nti oli mwali kumugwako baganda bange ensi si nnyangu life is not easy ate oba ng'ofunye omusajja wo ng'ose tolinze naye wasalawo salirawo ddala oba ng'ofunye omukazi nga wasetolinga naye setolinga seto ate omukazi omusajja ne waba ayenze muleke kireke kitabaale kijja kudda erintu lyo lijja kudda era lijja kusangawo gwe totabaala mubireke kuma abaana naye ate bambi ne woba otabadde mukozese nnyo ku bupiira buno bujja bayamba omukazi wo oba omwagala kozesa nnyo ku kapiira kano okuggyako ng'oyagala kuzaala tongoza omwana w'abandi temuzaala mu baana b'abandi ne mubalekawo mmwe bantu mmwe mujja kufuna ebizibu abasajja babupakingira abakazi n'omukazi oyinza obbeerawo waba atambudde omuteekera mu kawaleti nomugamba baby this is yours your upkeep musajja omulekereyo ka upkeep ako omugambe tambula nako kati olaba mami tontunuulira nze ndi fala nze ndi vilejja naye byenkugamba bye bituufu
Onabere nnyo ku musajja era omusajja akoze bino mukwano bajja bitukula naye gumiikiriza babikola ne bamala ne badda mu maka gaabwe mukumiikirize mube bakyala bagumiikirize nze nja kuguma olaba nagumira ow'emyaka 8 Amulabe Tronas Media tetuyinza kusuuka wano Barrister gwe manyi si yono Barrister mbadde manyi mulala kati mukambwe mukko munyiivu yenze sikyukangako munyiivu atujja kubanga tubeera naye at least tulabe nti omwezi teguyitako nga tetulina akantu ako nga tubaleeteddeyo akantu tujja baleeterayo akantu tulabe naye nga bannange programu eno ebiwobe mu nsi y'omukwano weeri wenna awulira nga yandyagadde giteekamu ssente jangu tutuule tuteese tusobole kubanga tulaba ekintu nga tutambula tukiza mu maaso abayiga mu kintu kino bayiga ababiwakanya era bajja sigala nga babiwakanya ate abo ababiwakanya be basinga okubeera mu mbeera ey'embya nnyo ebiwobe mu nsi y'omukwano tujja bagamba nti mubeere bulungi mweraba